ebintu byonna mu nsi bye tufuna ne bye tugenda okutuukako biva mu kuwaayo omutango, paying the price. Naye ate ne bw'ogenda olwaleero mu dduuka okugula ekintu oba lugoye lw'osinga okwagala oba ngatto gy'osinga okwagala, ojja kwezuula era ojja kukisanga nti ensimbi z'osasula zizitowa kyekimu n'omuwendo gw'ekyo ky'ogula. Bw'ogenda mu maduuka g'engatto waliwo engatto egula emitwalo 2, waliwo engatto egula emitwalo 5, waliwo engatto egula emitwalo 10, waliwo eya15, waliwo eya2, waliwo eya3, waliwo eya5, waliwo n'eyakakadde. Zonna mu butuufu ziba ngatto era buli abaagiguza abaaguza engatto. Naye ojja kwesanga nga buli ngatto egerekerwa omuwendo okusinziira ku bulungi bwayo, obuteeketeeke bwayo n'enkola yaayo. Ekitegeeza nti naawe omwana ali e Dubai, ali e Qatar, ali e Saudi Arabia, ali e UK, ali e US, oteekwa okusooka okumanya kiki kyenjagala. Bwe wagenda okuva e Uganda wali oyagala ki? Gwakyasigadde e Uganda, kiki ekyakusigaza e Uganda, oyagala ki? Bw'onoogenda okwetegereza ekintu kino ky'oyagala, ojja kuzuula nti ekyo ky'oyagala ogenda kukiweerayo omutango. Tulina bannaffe bangi abali mu Bulaaya. Abantu abali e Uganda bajja ne bafuna endowooza nti mwattu abali e Bulaaya bali mu bulamu bulungi. Njagala kuyita wano kukutegeeza nti obulamu bwabwe si bulungi. Abasinga obungi beebaka essaawa ntono. Mu kiseera kino tuli mu biseera bya muzira. Abaana bakola ne batuuka n'okunnyogoga engalo n'okuba nga takyaziwulira ne zikalambala n'okukalambala. Bawaayo omutango olw'ekyo kye bali. Tulina abaana abali mu mayumba mu Buwarabu, azuukuka ssaawa 10 yeebaka essaawa 6, awaayo omutango olw'ekyo kyali ne kyayagala. Gwali wano ewaffe e Uganda, saddaaka ki gy'ogenda okuwaayo ku lw'ekyo ky'oyagala? Njagala okubategeeza nti bajjajjaffe okuzimba ensi eno efaanane nga bwefaanana, abantu bajje bagyagale n'okugirwanira bagirwanire. Baawaayo omutango, baawaayo saddaaka. Saddaaka ezimu zaali za biseera, ezimu zaali za myaka. Eriyo abaana abaavubukira mu ntalo ne bakaddiira mu ntalo nga balwanirira ensi zaabwe. Eriyo abantu bangi abataagaggawala ku mirembe gyabwe wabula ne bakuuma ebyo bye baakuuma nga babikuumira mmwe, gwe nange. Ffe omulembe gwaffe tusobole okubisanga era tubyeyagaliremu. Ku mulembe gwaffe guno gwe andaba ogenda kuwaayo ki? Jjajjawo yakola n'aleka akataka ekibanja kyayiika 4, kitaawo n'atoolako 2. Mwe abaana bwe mwajja abazzuku ne muzisalaasala ne mugabana. Abaana 10 n'omusobyo baazigabana, buli omwana n'atwalako ka 5 ku 10. We mwazigabanira nga 5 ku 10 ya miliyoni 10, buli mwana atunze akatundu ke. Wenjogerera abaana abakyalinawo balinga 2. Abaatunda bwe baagenda gye baagenda n'obukadde bwabwe 10 nga baguze bodaboda ne bajja e Kampala ne bapangisaako ennyumba ne balyako, mwattu ssente zaggwawo. Kati ate bali abaasigaza abataatunda, bano abaatunda baddayo nga bagamba waliwo bateekwa okubeera waabwe. Njagala okukutegeeza ekintu kimu, tewaliiwo agenda kutunda kye yasanga akifunemu mukisa. Bw'oba oli mukkiriza tosobola kutunda ttaka n'ogenda okozesa ssente zaalyo ogaggawale. Bw'otunda ettaka ly'otaagula ozzaawo ttaka. Ettaka ly'osobola okutunda n'ofunamu ensimbi mu mukisa ogwo lyeryo ettaka gwe kennyini lye wagula. Lwaki? Kubanga buli kintu kiriko omutango, kiriko saddaaka eteekwa okuweebwayo omuntu asobole okutambuza ekyo ky'ayagala. Njagala weebuuze, mu mulembe gwo ozadde abaana ogenda kuwaayo ki nga saddaaka? Kiyinza okuba nga saddaaka gy'ogenda okuwaayo ge masanyu g'ensoso okwogaleke oddeyo osome. Kiyinza okuba nga saddaaka gy'ogenda okuwaayo ogenda kweresa bakazi
osobole okukuuma ensimbi zo obeeko ky'ozikolamu. Kiyinza okuba nga ssaddaaka gy'ogenda okuwaayo ogenda na kusooka kuleka ŋŋanda, kubanga ne mu byawandiikibwa ebitukuvu tulaba nti teri Katonda gwe yayita n'amuyitira mu baŋŋanda ze. Ne Yesu ayogerwako ewaabwe baamugobya mayinja, era we wava n'enjogera egamba nti nnabbi taganja waabwe. Tosobola kubanga ozaaliddwa ku kyalo, okulidde ku kyalo, owasizza ku kyalo, ofumbiddwa ku kyalo, okoledde ku kyalo, ozimbye ku kyalo, owasiriza ku kyalo, ozaalidde ku kyalo, n'abaana bo oyagala bakulire ku kyalo. Tekisoboka. Oyinza okuba nga omuwendo gw'ogenda okuwaayo buteebaka. Waliwo omwana eyaŋŋamba ali Saudi Arabia n'omulala ali Oman. Omwana azuukuka essaawa 10, yeebaka essaawa 6 ku 7. Naye ennyumba gy'akolamu akola ku flo 3. Bamanyi n'okumwazika ne bamugja eno ne bamusindika ewa jjajja naye akolereyo. Abaana bangi bali eyo babonaabona, n'eyo ye ssaddaaka gye bawaayo. Era waliwo neeyaŋŋamba juuzi bwe tubeera ku kisaawe ky'entebe ng'ogenda okutambula, osanga layini z'abantu z'abaana bangi abagenda. Naye bw'obatunuulira engero zino zonna stories ez'enjawulo ezizze zibaawo baziraba. Balaba bannaabwe ababonaabonera mu Buwarabu eyo, balaba bannaabwe abalusuddemu akaba bafiiriddeyo, balaba bannaabwe abafunye ebizibu eby'enjawulo. Naye lwaki basigala bagenda? Omuntu omu yali Greece, ba philosophers, eyazuula nti ensi nneekulungirivu. Bwe yazuula nti ensi nneekulungirivu, abakulembeze abaaliwo mu biseera ebyo olw'okuba okumanya kwali kutono baamugamba nti yali awubya ensi. Ekibonerezo ekyamuweebwa kwali kunywa butwa mu lujjudde. Naye bwe yali agenda okunywa obutwa yagamba ebigambo bino. Yagamba nti mu butuufu ku nsi kwendi nkizudde nti abantu bonna bendimu basiru tebategeera, era kyebavudde bansalira ekibonerezo kino eky'okunywa obutwa nveewo. Naye ŋŋenda kubunywa kubanga eno ensi kwe mbadde yo ngitegedde temuli makulu. Ka ŋŋende mu eri gye simanyi naye gye nsuubira nti wanaabaayo amakulu. Bw'atyo bw'anywa obutwa asobole okuvaawo. Yawaayo omutango. Ntunulira abaana baba basimbye layini ku kisaawe Entebbe nga bagenda, nga bakimanyidde ddala mu butuufu wa gye balaga, nti gye balaga kufa na kuwona, gye balaga kukola misana na kiro. Naye ne balinnya ennyonyi bagende, kubanga ogwo gwe mutango gwe bawaayo okusobola okuzimba ekyo kye baagala.